Yes, welcome to the Muvubuka edition, ladies and gentlemen, ya Christmas. This is Fantasy Ali Chivilige, Olenzura Kabyolo ku TV, and you're watching Bukede TV. Nkwebaza yijirabi okuva ku machaji wakerede ngoli mu mood za Christmas. We played Santa Tell Me from Ariana Grande, remember lutuyingiza mu program ya Fiona Kolairo. Era nga tugenda kuvuga mpola mpola but speed. Papa kuna kutusa okusaza tunabatu kutusiza mtu kwase banafa raising voices nabo baktwali maso nebirala nga binabera. Onakolayo tulino lugambo lukwatagana ku international celebrities in the building, and we have guests in the building as you see them. Babaita ba mob stars, bano ba dancers. We once met musomere yo somewhere nenga waka wabo mulungi nnyo, so I promised them to come on the show and show us what they've got. So nakolaliro since it is Christmas mood bagenda kutuwamu twebereremu nga tunyumirwa nga wetweyagala ewaka wetuli, but for now tutandikire ku lugambo lukwatagana ku international celebrities. Yes, kakati nga tugenze mu lugambo lukwatagana ku international celebrities. B to the A to the fat ranking. This is the way it is. This is the way it was. This is the way it's gonna be. Straight up. Yes, ngawe nakutegezza tugenda kubeera nga tulwa buli kimu tugenda kubeera nga tukivuga speed. Ngenda kutandikira mu America eyo tulabika oku experiencing ayo Battle of the Champion, international Battle of the Champion. It is going to be at scene. Lutalo luno lubaddengawo okuva emabega wakati w'omuyimbi Snoop Dogg ne Eminem. Abayimbi bano bombi bayambibwako okutuuka ku kyebali nga bayita mu Dr. Dre. Naye mu kuyambibwako bombi okutuuka ku kyebali ndowooza ne bagaako n'obutakkaanya buli omu alina endowooza ye etakkiriziganya naye amunne. But biseera ebimu balabikako ku stage nga baperforminga bonna era ng'ekifaananyi ekyo kyolabaawo. But ekikolwa kino nga kireeteddwa oli eyabatandika bamuyita Dr. Dre nga yabaleetedde okukwatagana ku stage. Kakati omwaka guno nga guggwako Snoop Dogg yagenze n'aleeta obuzibu n'akola ebya bebekulu byatera okukola e Uganda n'atandika okuwandiika lisiti muyimbi ku muyimbi abayimba hip hop mu nsi yonna abamusingidde the top 10 hip hop artists mu nsi yonna. Lisiti eno yagenze okufuluma nga Eminem is not part of the list. Ekintu kino kyanyizizza nnyo Eminem n'avaayo n'akuba oluyimba baluyise Zeus. Oluyimba luno nga luvuma oba luddamu oba nga lwanukula Snoop Dogg lwaki teyamutadde mu list ey'aba top 10 rappers bamanyi oba abakabi kuba bagise list of the top 10 all time rappers. Okitegeera ate nga Eminem amanyikiddwa ku rapping system for a long time. For wano mu Africa tuze nga tubalaba baani naye nga Eminem tosobola muteeka bbali. List eno bwe njikuyitiramuko katono, omuyimbi asooka ku list bamuyita Slick Rick, owokubiri bamuyita Ice Cube, owokusatu bamuyita LL Cool J. What I know about LL Cool J ndoze avane mu rapping kati ya concentratinga mu cinema. Kati olabo yasobola okwapiyalingira ku list. Ate Eminem n'abulako ebyo ebimu ku byanyiziza. Owokusatu bamuyita Cass, owokuna bamuyita Rakim, owokutaano bamuyita Run. Mu bracket atera kuteekamu Run DMC. Then no that was the fifth. Then no Womkaga abamwita D oba Run DMC. Then Womsanvu bamwita Big Daddy Kane. Ice-T ye w'omwenda, then Too Short ye w'ekkumi. Ku list eno tetulabyeko Puff Daddy, tetulabyeko Drake, tetulabyeko ba Rick Ross, ba rappers abaka bye tumanyi. But this is the list of all time rappers eyafulumiziddwa Snoop Dogg. So olutalo lwabaluseewo era luli ku social media lukutenya kati ne bafans balunyizeemu. Nga nduvuddeko Sean Kingston, omuyimbi oyo yayimba nnyo mu biseera awo nga tuli mu ssomero era n'akyaka nnyo obuyimba bwe kuba obutaito omusibujjukira, but bw'omulaba ku kifaananyi sobola okumutegeera bulungi. Sean Kingston ono aludde ng'ajja agugulana n'abantu abamuwa ebyokwambala nga bwe kitera okulabikira kwa celebrities baffe wano abamu.
nti bamuwa ebyokwambala n'agenda n'abyambala n'atabisasula ate n'abitwala oluusi n'atabizaayo nga bwe kiteekeddwa okuba. Kakati alina jjuwale w'abandi gwe yatutte ng'ali worth $1.2 million. Bamumusindikidde as a delivery. Jjuwale n'atuuka omuyimbi ono n'agaana okusasula. Nanyi jjuwale n'agenda maaso n'okubanja jjuwale we oba ssente ze, omuyimbi yagaanye zisasula. Kakati omunanyini jjuwale yagenze mu kooti n'asuwinga Son Kingston ali likely to face emyaka 3 mu kkomera okubba jjuwale w'abandi kuba bakuyise kubba oba si kyo asasule jjuwale ono essente ezikubisa mu ziyabadde alina okugula emirundi 4. Search warrant searching amakage bagina police okusinzira ku police then no warrant emukwata nayo bagirina era weviridde ku net nga bamutaddeko police bamugambye yerete nga tibana mu pulling over because they have all the right yokugenda ne bamujja amakage oba muzegwe oba mwavu. No. Son Kingston si mwavu gwandibanga muzeegwe kubanga bwotunula nga bamaze okuteekayo nti bamubanja jjuwale ono Son Kingston yayongedde okweraga obugagga bwe. Yalaze SUV emmotoka gy'avuga essaawa zino Lamborghini SUV n'agiragayo n'alaga ebika bya jjuwale ebirala by'alina ewaka byonna yabikubye ebifaananyi n'abiteekayo n'alaga mansion gy'alina nga mu butuufu si ye muntu omulabo yandiremeredde okusasula $1.2 million. So bulabika muzeegwe nze ngamba simuze COVID yamuyingira musa abadde aludde kugamba ebbanga lyakikubidde nga Uganda ng'aludde okulabika kimukoleza amawulire agala amawulire. Okay, ladies and gentlemen, let's go for a short break nga bwobimanyi wakuza Playmix Fantasy edalwan katugendeko mukumulamuko katono but when we come back tugenda kulaga bamobstar bebaani biki bakola nga tebatudde nga bayimiridde tova ku TV otukoma Kuba matofali.